Yes, nkulisa mukumulako tuli mu program Akabbinkano wano ku Bukedde TV nga ero nyina bamuva Bulaaya ababeererayo ddala twagala kumanya ensimbi bazikola batya era gwali wano osobola otyo gendayo nozifuna. Ekirala balinamu ne leadership yabwe bagita NRM Diaspora League, NRM Diaspora League president oba chairman waabwe wali wano newe tummulidde ate nenfuna omugenyi anegatiseeko tubadde South Africa ne tugenda ko mu America kaate no we UK enyonyi emusuddewo n'atuukira ku wano mu studio za Bukedde. Amanya ge ye Charity Baira bwe kiri buuza ku bannayuganda Charity babuuzeeko abantu mbalamusizaawo basebo ne bannyabo kulabika oluddeyo nnyo omaze ebbanga ki UK? Mbaddeyo kuma more than 25 years. 25 years. How old are you? Don't ask ladies. Okay. I'm an adult at least. At least. Yes. Nenga wagendayo oli muto. Yeah. Nagenda nkyali muto. Wagendayo kyali muto. Waliyo ogenze kukola ki? Kusomerayo. N'osoma? Nasoma nemala nenkolerayo. Osoma ki olwo? Nasomerayo nakolerayo A-levels. Nengenda ne mu college. Ng'osoma uni. Gwagenda oli muto kyekituufu. Biki byokozeeyo bw'obirireetinga kuba otera okukomawo mu Uganda n'okyalamuko? Nnyo. Embeera ya Uganda ne UK ogiraba nti tuli bubi nnyo ate nga ekitubeezezza obubi NRM. Okitegedde muganda wa? NRM simwe mutufuga simwe mutufuze emyaka oyo amaze emyaka 20 mu emeka mu 93 ali eyo naye alaba aluddeyo nnyo naye yadde aluddeyo naffe NRM etuluddeko nnyo paka kati ekyatutwala mu maaso aga ate terikwasatu ogwasatu muogumu oyagala gusuula wali ne bannayuganda batugamba nti yeesi embirembe kati byonna ebikuta byafuna so ate nga president yabyekwatiddemu so ate ku kino ekisanja yeewaddeyo ye ng'omuntu ngakaguta atambule Uganda eno yonna ng'alwanirira abantu be ne bannaffe bangi abali eri baagala nnyo Uganda basanyuka nnyo era bagamba kale banange twesimye nnyo Uganda bw'obalanga beewanira ku nsi endala timwe muli bubi naye ffe waffe wakulakulanye waffe walungi tulina president omulungi tulina freedom of speech buli kimu wano kirungi ng'oli eri naye tujja ne tubeera wano ne tukola yonna eri neeno wonna waka naye kakati nga bw'okyogeddeko kuba mwena bwe mbatunulira mulimu ekigundu kya mwene gundi ya business essaawa eno eggwanga nga Uganda ffe tweberera wano mu Kampala mu Uganda eyaffe tetugendako wadde Kenya naye Uganda njavu oba abantu mwabakebeddemukko mwabayiseemukko ne tebabasabiriza okufa abantu bali bubi ekintu ekikwatagana n'okuba nti oba Uganda njavu nze ndowooza waliwo bwe tutakinyonyola mu bulungi abantu kinyonyole kubanga mu 2004 or 2005 in UK twafuna that problem ya credit crunch sente ne zibula obwavu ne bukuba abantu ne babulwa emirimu neyalina emirimu ne batandika okuleyinga ofu buli omu ensi yonna njogera ku kyerandani kimerabirako ffe gye twegomba tetugenda mu maaso nze nzijukira wabeeranga waka edda akabaluwa wabayingiza mu letterbox kayingira n'olamba suddemu ebbaluwa ng'osanyuka oba ofunye yakuwandikidde akabaluwa oba something some good news oba ne bwe kaba kava locally naye tyatuka time nga bw'owulira ekigudde mu nnyumba n'okankala pressure ne ziri mwana omuto tutandika n'okufuna pressure nga tweraliikidde bills buli yalinya bills ne zifuuka bills kyokka tewali sente za kuzisasula abaana abamu abasobola ne bagamba ffe katudde ewaffe nze
kirina lisikirabangako sijja kulinya era bwe tukomawo wano bwe twajja wano ne tulabanga wano embeera nnungi nnyo gamba kale lwaki abantu babonabonereri buli omu neyeekyawa anti life is expensive in London. Mu Uganda ebijanjalo baffe weebiri, abatalina amasannyalaze weebali, owulira bulungi, ab'enguudo z'ettaka weebali nga teri kye babanja. Kati nga ffe kye twetaaga kimu, ofunye muwogo w'ebibiri weebake, akagaati ak'ebisatu okafunye weebake, era London ekitaliiyo kye kizibuwaza obulamu. Mukulwa we South ayagala kugattako. Naye ekintu ekikulu nti ekyoleese ekyobwavu abantu waliwo kye batayawula mu bwavu mu kye bayita obwavu. Kuba kakati obwavu abantu bo balowooza nti obugagga kwe kuba ne ssente eziri mu nsawo. Kati ekireese abantu okulaba nti ssente zirabika abantu ba developinze buli woyita abantu beezimbidde amayumba oli ne bwafuna milioni 10 wadde mwana muto nga bw'omanyi myaka 19 oba 2 anoonya mangu ka polotini yakegulira ka milioni 15 olusi n'ateekawo ennyumba n'agizipisa milioni 2 ago ne gaba 3 kuteeka mutulo tezikyabeera mu nsawo. Kati abantu abamu kye bawooza naye kati abantu bayiga okukola mu nsi ezaakula kati ng'ezaabano wadde ndi mu South Africa naye kisigala eri mu Africa naye kati ezaabano mu Europe gye bali omuntu omugagga tabala cash property gyaba nayo. Akyova nti bannayuganda balina assets ze balina kati oli zaabala n'agamba nti ssente zange o milioni 10 nkitadde mu ttaka wali tekyali atereka ssente ne zibeera awo bantu ze bali balowooza kati oli oluzikwata ne bwobeera gwe ogenda mangu n'onoonya kyoyagala n'okiteekamu. So kati kyovola nti abantu baga nti obwavu gye buli weewaawo tekiyinza kubaawo. Ate nze nkyongerako negamba nti waliwo n'ekintu kuba ffenna tuli bakkiriza n'ensi gye tulimu yabakkiriza. Nze mu Qur'ani eri myaka egisukka 4,000 naye mulimu etteeka lyaffe eryokutala likuga nti muwenga zaka eyo okugenda eri abo abatalina naye eri mu 10,000 naye ne Katonda yamanyi nti ejja kubaayo abatalina ne Bayibuli mu ebiri. So kyova olaba nti abantu balina okukimanya nti kino kye balaba tekizze buzzi kati. Bano benjogerako baavu si ba misikini. Ate obwavu era buva mu ekyo misikini ava mu bwavu n'obeera nga tokola bayera alina kyayongerako. Obwavu buno bwe tulaba credit kwanti bwe tufuna yasooka eri mwezo first world ez'owulira kati azze waffe nze era bwe yajja wano n'ekitegera n'enseka nenga bino bye tubadde tufeesingawa eri mu first world ate ngendera okulabira ddala nga byonna kyeki kati bizze mu third world kuba ffe oba tulima mu fourth naye nga ffe bigenza okujja wano ngeri byakubadda ne tumanya omuntu n'otalika embeera ekukuba n'osooka okanga. Ekibuuzo kyange kiri nti kati gwenge yali mu first world neekubwa neebayuza naye nga muli mu first world saasira ali mu third world tulina kukola ki? Tulina kukola ki? Njagala advising muna Uganda nga ne gavumenti ogitwaliddemu. Mu Africa oba mu Uganda abantu savings twayite tuzimanyi mbutuufu kati ngera bwenzirako mu kintu ky'e Bulaaya bw'obeera mu Bulaaya kizibu omuntu okuwa pound emu oba pound 10 oba dola 10 whereas wano onsikana mani mpayo ekyemisana oba gundi jangu mpayo mutwala eri mugenda ne out abamu nga mulina partners gwe newesasula bina nenesasulira biiro nga mwami na mukyala wa girlfriend boyfriend ne girlfriend gwe ne oli newesasula naawe newesasulira kati abanye abayagala ani abayagala ani awo ongambye onjagala okunfiirako anti kati njagala kyenjagala twawule laavu keya n'obukodo naye akozemu nti laavu si sente keya yeriwa yabanga akwagala nnyo era njagala ki nnyo kyayi wange musasule abavubuka bennyini bannayuganda mayibe baatugamba fe abawaani bagamba era mu abaana wala bannayuganda kati tugenda kulekerawo n'okubaagala abaana ba wano tugenda nabo out bo bwabanga nabo tebakitegere beekanga nga bwekanzi bannayuganda batuuka wali bagenda okukola omuwala asijjayo sente ze nga yesasulira era oluusi nga amugamba tomorrow I will treat you awo yajja okusasula
ate nga bo bamanyira ffe twamanyira tuyimirira wali tulinda mwene musosola A to Z kati wano tugambe tutakuba kati nze kyembatiko kyati kati Credit Crunch bwe tukubeeri erinze omuntu abonabona nnyo kubanga tolina original era wamini nga bulijjo tebalina akuwaayo oba mutwalo baki whereas wano ogende wagunnoolya ogende oli nakuwaayo mutwalo ate engeri gye tulina peace wano muzeeyi kyasinze okuleeta bananga tuwadde peace naye eriyo peace yali erina peaceful yawa nesinga nze kankubuulire buzaffe mbuulira nti era kyembuuza njagala tulina peace n'emirembe omuntu waliwo omusajja yajja wano yali mu Tanzania yagamba kale mwe bannayuganda sibategeera yali solicitor e London n'agamba naye mwe mulina too much freedom of speech democracy gye mulina sigitegeera muyimirira ne mwogera bye mwagala oba mwogedde ku mukulembeze wamwe nangaffe Tanzania nomala oyasamula omumwamba oyogere ekikugwako nga yakyewunya n'agamba notubungamba nti fe abamu mutulaba twajja abatanzania tuli mu exile UK olw'okuba byava mu ebyo twamala geogera nebituleetera ebizibu naye wano nibagamba kimuliko tetukitegeera era emirembe gye tulina wano bannange muzeeyi abeewo amiina kati kyenjagala awo tumaze okuvaayo bwe mumala okugenda mu nsi ezo mwekolamu league mwagifuula NRM diaspora league ka league bwe mugikola yafuna obuzibu kibaasi kyagwa ekikyo walusimbi kyovuga kyokulembera bovuga abasaabaze amu ne bavaamu nga tosobodde nakola ki kuyimirira era nali nabo wano ku Bukedde wabawulira n'obalaba n'obalaba nga baga omukulu wa Lusimbi ekiseera kye yatufuga twakyebaza nnyo yeebale nnyo naye weewaawo awummule forcefully wakitegeera wawummulanga mmeka kyekibuuzo kati nja kuddamu noono wali ayogireko nga naye yongedde ku ddoboozi abajja wano nabalaba abamu ba diaspora abamu beyita ba diaspora naye nga ekiriko nti nze chairman era ndina mu office yange wali ku Kyadondo Road gwe mwami ani ekitebe ekikulu nze Abi Walusimbi Kigozi olondebwa ddi era wava era nalondebwa okuddamu okulonda akalulu ak'okugira league ya diaspora ku Luwonga 2-21 kakati oyo anaaba n'obusobozi obujja ng'avuganya ajja kukola ki ajja kulinda 2-21 katulina ne chapters kati mulimu abo nga bwomanya bali ku defiance omanyi bali mu kwekalakaasa bava ku ki ate kyewuunyisa nabo ba NRM of course ba NRM naye nga ekireeta ekyo kibaamu nga obukulembeze nga bulabulibwamu kati NRM yawano ndowooza ogirabeera ebibaamu katulina abantu abo bali ku defiance nga bo ayagala kubeera mu kwekalakaasa alowooza bw'akola bwatyo bajja omuwulira kitegeera kati ogamba otya omuntu ti omuggyeko ng'ali mu office ogamba otya omuntu ti omuggyeko nga yakola kitegeera kyeŋŋamba kakati nga babajja wano ani asobola okusinkana pulezidenti basiba bamulaba era kyebagamba ekyo kye baayogera nti nno bakulonda mu diaspora league yammwe nga muyina omulaba bye mukola si bya kumitinga mukulu pase bati nga mukolera wamu kati gwe n'okuŋŋaanya ekibiina n'okiteeka wano ne batamulaba gwakiikirira UK gwakiikirira Scandinavia countries ezo gwakiikirira America South Africa ng'ensi zonna bwe muzikola ki bwe muzirina ompulira bulungi ofubutuka e California wayiyawo gwobeera n'olinya n'ojja n'ogaaka ngende wa president single ne mukwano gwoyo treasure ne mugende w'omukulu aba diaspora tuyina kino twagambye tuti walaalala n'oddayo n'omuga kyekyo bwe kiba kirimu akasente n'oteeka wano bwe kiba kirimu ki n'oteeka wano nga byoleese birowoozo byo si bya ba diaspora ebintu mu bufunze obikolanga gwe bw'oyagala mu nkwawa zo nga bo tobakonsultinze era oyinako ne gundi oyina ne copyright ku president gwayina omulaba nga gwe tandikira awo kakati okutandika ekya league etegeeza nti ekulembera chapters tulina ze bayita chapters kati UK ina chapter
over district nga bola wano district bwezi California yina bono ogende Sweden yina Germany yina kati abo bonna nze ntwala global nze chairman ate chapters ezisinga ezimu nze nazikola ki nze nagenda nga netuzigulawo nga bantumya abakulu era ennaku ezo nga zitali za wala bantuma president nantuma ningenda nze kugamba sina kugamba biki ningenda bakitege banga nomwezi gumwe gwedde ono naye bamutuma secretariat namba ne mutuma ye akolanga ani oyo omukyala ono Charity Bayera muwanika ye treasurer wa league yonna kakati ye yakola kwekera bamutuma abatereze kubanga waliyo obuzibu mu London chapters ziriyo tuyinayo bbiri tuyina kulembera Patrick Asimwe tuyina kulembera mwami Drake Wakame kati yammwe yeirwa yaffe ffe tukulira league ffe tukulira bonna ene yasimwe kuba yasimwe agamba yabagoba Asimwe atagobani nawe yakugobera ddalira kati ye chairman amuveeko ngamba ye Asimwe omusajja wattu ajali kati ayina ayamugamba nti amujjeeko ewaabwe kakati zibalimu ayina okutereza ennyumba ye alokata ajjeeno naye ng'omanyi nti ekifo kyo yakitwala tasobola ate nkugenda mu office ate eriwa Asimwe yatandise dde okukolera ddala emirimu ddala era bakunoonya kakati ekyaleetawo ebuzibu ekirala byali ssente nga bagamba president ampadde miliyoni 6 ekintu ekinjala tubere clear ate kirungi ne treasurer waffe omwanika waali ne president mugambe nti tazikuwanga era president tampanga sente yebagamba secretary izayita wa secretary general tampanga sente era akiddamu atyo ne leero mbadde naye nga yeewuunye lwaki abantu bakyakontinua okwogera ebyo ani ali emabega w'ekintu ekyo okwonoona NRM ebweru wa Uganda omusaya n'atuuka n'okujjawo n'agamba nti oyo omukulu gwola wa Lusimbi anoonya bibye nga muntu kekube kulonda tobeerawo kakati bulizo oyo bwayogera bwatyo nti n'okulonda gwe yeyitawo NRM bulizo oyo bwayogera bwatyo abo bonna abajja wano kugunti twakola akalulu akaliwa nga tunoonyeza president Museveni n'abalala bonna tewali yali akola okulonda waliwo yes kati nkubulira tewali n'omu yali mu campaign zenakola campaign fene ekibiina kya diaspora era president kyovulaba nti ayogera diaspora buli ssaawa because of you yes nze ne bannange kuba twakola engeri twakola mu campaign nga teri yali ajikwa twalina ebimotoka twalina buli kimu twatambulanga naye buli wamu era yatulaunchinga ye league yokka gye launchinga naye nga tekitegeeza nti atenda tezikola naye kati bano abala bamanya nti ono ate kuba nti akoze eki afunye ssente naye oba complainer yandibadde president oba secretary general kati gwasimwe bobanga nze kyempa amagezi nga munnange ntakubanga nakwongerako nti abantu abo nga bwenalaba abajja wano sagala kwogera mannya banoonye ebyokukola ebituufu kugamba bwobeerawo nga oliawo ogenda okola ki ozunga kugamba fojega nti ofunako okukola ofuneyo ku ssente kati bwalaba oli nga agiza yambadde agina bwekitinga nti oyo ate bwobanga bamuwadde ssente toyinza kulowoleza president kuba nti alina kukuwa ssente gwekola yajja kusiima kati nga na bino byetwakola bwanaba yagize nga agaye nti nja kukikola kijja kukikola kati nga nze okutambula waliwo force president twakola ki bwangamba tulina okugenda egindi oba secretariat obaani balina okuwa omuntu chairman okay naye bugamba nti bawa ssente president tolabanga yadde 10 teyawa ssente secretary general teyawa ssente era yabyuddamu bwaba yazikuwa zinone sinza gamba president kolaboti nekyentegeeza president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni teyawa league ssente tokwatanga ku ssente si diaspora yokka naye zonna kakati bano aboogera bafune ebyokukola baleme kulowoleza nti president ajja bawo bajje nga bamukolera akalulu oba bakolera NRM bakole NRM naye okugenda nga bazunga batambula nga boogera ebyoboogera bafune ebyokukola Charity ebintu ebiwulidde birungi gwe treasurer watereka ssente mmeka right when we were started twekunganya as a diaspora from fena twali wana abasinga from different countries netutula netugamba tulina okunoonya akalulu kamuzeeyi akaffe NRM then tugamba buli omu acontributing buli asobola fena netutoola mu nsawo zaffe buli asobola netukwata sente neturaising sente bwetwaraising sente ne tufuna ebimotoka byetwali tukozesa ebyokutambula nabyo nga tunoonya akalulu netutandika olugendo lwaffe netugenda muzeeyi natulaunchinga netutandika okunoonya akalulu twatukanga awamu nze sente zemanyi nti oba baatuwa kati nga gwe weewisha wa NRM nga gweoyinza ogamba bannange
aba diaspora mbawadde miliyoni 2 mugende mu maaso oba abantu bagamba mbawadde amafuta ne muteke mu bimotoka byamwe mugende ne tunoonya akalulu ne kagwa n'ebintu bye twakola byo byali bya bay somehow ate nga birungi ne banaffe ab'ebulaaya nze bangi bankubiranga my colleagues abaali ngeri ne bagamba chaita babawadde sente nenga bannange tebanatuwa sente chaita babawadde sente chairman teyakubulire kwanze maybe nenze sente zenina zenateeka ku account kwentoola kweze tukoseze zino zetweto sonda mufefe fenga mafaba diaspora yes era tu approaching kuba omwana omu yasembayo ne wano kyeyayogera omusajja walusimbi ne munne ne batuuka n'okuleeta abaana abanaku ab'e South Africa ne mubaleeta wano ne mubajjako ssente ne mubanyagulula wakiwulira ekyo bakikugamba ekyo ne mubajjako ssente wabaleka namukulaale n'obika omwana wo bwafa ali mu America simanyi omwana wange afa ali bubi n'olinnya ennyonyi n'ogenda n'akalulu kakubwa toliiwo bali baagala mbakole ntya abaana wabaleka ne wano bagamba nti waliwo aba South Africa banaku bali bazze nti president abaabo ba ssente zibabeeza wabagamba mujje uliza kati omuntu bwayogera bwati ne munne nga bagamba ani gwe nze segolgaba bagamba wali bwagamba nti kubanga yazzenga munaku president manya bantu bayina impression manya campaign ezagwa maize mbadde nzibeera mu nnyo nga nkola deployment nga nze deployinga n'abantu naye luli wabeerangawo ssente nnyingi zituwa abantu kati ku luno bangi bajja naddala aba South Africa abamu bambi bali tebakolangako mu NRM kukola campaign oba kola kyonna kati lwe basooka ne bajja kati baali bazze nga bagambye nti bawadde ki sente ziri awo bawulire billioni simanya biri mu meka NRM zeyina nga bamanyi bagenda kufuna oba billioni oba emu kati bajja ne bawanga tebafunye bwe kityo babeera nga disappointed naye nga teriyo teri sente era bagenda ne bagenda ow'omukyala madamu muntu mukulu nnyo mu gavumenti ya Uganda eno mubere madamu mukulu gwasalawo mukulu nnyo ne bagendayo nga bamanyi n'abaganda banne mwajja kubanga twatula naye nga tukola naye n'abagamba akadde kankutte nga tutandika nti tewali ssente n'emu egenda kukola ki akadde kankutte tewali ssente gye baafa ennamba y'essimu ye eri mmeka eri 0752 mpolampola 0752 692 692 88 3 eno singa nyina ensonga zange ez'Amerika onyambako ddala njagala genda mu Amerika njagala kumanya opportunity ziriyo nga weeteesiteesi Amerika yuka zonna ez'ensi teri byakunfera kubanga ntambula mu nsi ez'enjawulo 0752 692 883 omukyala ali mu makkati awo ye Baira Charity bekiri ne mukadde wange Sempijja okuva South Africa mbeyanziza nnyo sigenda kubakkiriza kusiibula obudde bunkutte era aba famire zammwe muzigambe nti mubaagala nnyo mukyogere tubaagala nnyo mwebale kutulaba aba NRM bonna tubaagala nnyo kabadde Akabbinkano mweraba